Ngobono olira nga olumiddwa nnyo ojja kusituka. Anawulira nga tolumiddwa nnyo tojja situka naye ate ng'ojja kusituka ku kifuba. Nabagamba lunye nti abantu abajja okusinga okunyiiga be bajja okusinga okunyiiga nga bategedde nga obudde bubagenzeeko. Nkiddamu abantu abajja okusinga okunyiiga abantu abajja okusinga okunyiiga nga ffe twategeera dda buli kimu tukimanyi nga bo banyiiza obudde bugenze olw'okuba nti baababuzaabuza ne balaba ebintu bino ng'obudde bugenze bajja kunyiiga nnyo n'otusinga. Kale nno bantu beesinga okwagala buli mwere ku vidiyo kuno njagala abazadde mwena mubere ku vidiyo kuno bannakampala bannayuganda mwenna mbeta ku vidiyo eno. Kale nga bwetyo saagala balwisaawo nnyo okusookera ddala njala sooka kwebaza ndyoke nsimbule njala kubaza mwenna bannayuganda betukola mulimu gwe gumu ku social media kuno abakyakolera ku bwenyi bw'ekitabo mbalamusizzaako mwenna bannayuganda bali mu struggle mbaagala nnyo mwe balikola mulimu manyi mulimu okusomoza kungi obwenyi bw'ekitabo buno bwatabangulwa nti abantu bakyafuna notification tukimanyi bulungi nnyo ne mu kigumire ne mukolerako omulimu ne numbers tezikyawera n'abantu lwa ne numbers naye nga tujja zitambuza oba tulabe kusigalako n'omuntu omu gwe tujja okusigala naye kale mbalamusizzaako mwenna bakolera ku bwenyi bw'ekitabo nentumira ku bannyinaze ne baganda bange mwenna abali ku TikTok nga bakyatambuza ensonga zino mwebale kola amannya nagamenya dda mbamanye ku TikTok waliyo abanyampi bangi nnyo abebuzaabuza nga bafuka banaaba nga balowooza bamanyi ebyobufuzi bamanyi Uganda nga bwetambula kumbe bali ku states bali ku sereza state bali mu kulya bagamba tebali byabufuzi naye nga ate ogenda okuwulira nga balina emirimu byaiso ebitategerekako obategeera bali ku TikTok abasinga obungi banyampi abavubuka bali ku TikTok abasinga obungi nga tayogera nsonga za byobufuzi babeera banyampi basinga obungi kamanyi mu bahandolinga buli nsonga tumiddeko mwenna bali ku TikTok abakyakuba ekintu kino I salute mu bali nnyo bali ddala abali ku Twitter mwenna ba Twitter holiers nammwe mbatumiddeko mu bali kukola mulimu ogwo bali kubeerako abawandika emails abakola emirimu gyonna nammwe mbaagala nnyo abasharing abapostinga nammwe mbaagala nnyo alright n'abakomentinga so no saagala barisa njala tandika n'akalowoozo ka leero then ngende ku Kigula LUJJI bwe nava ku Kigula LUJJI ndyoke tandika program alright kale nno mu kalowoozo ka leero okusooka njala kwebaza mwenna bannayuganda baavudde ne bakuba omulango ogutakongola ku nsonga za Entebbe Community Airport oba Huwen Community Airport gimuyita Entebbe International Airport yali international it's a community airport kale mwenna buli yavudde n'ayisa eddoboozi n'osindika message n'owandiika n'ova n'obujulizi kale njala kukwabaza nnyo mwebale nnyo mwenna abavudde ne mukola comment ku Entebbe Community Airport oba Huwen International Airport Entebbe mwebale nnyo bwe njita Huwen kiba kitegeeze ekisayi ky'Abachina si kyaffe lwakuba nti babuzaabuza mbu it's international airport it's a community airport bwe bintu bikolebwako tibeeta kuba nti it's a international airport era nga butyo ku mbaga tekula musiiwuufu mubadde muli ku social media nga mulaba bizi wabitanga butandise okujja ate bwogera amatanka ne tebikwatagana ebintu bibeeramu ku mbaga tekubula musiiwuufu wala ne mubbala mbeeramu atatamira naye nga yanywedde kati ebintu tebikuyigula ttama buli kimu tubeera n'abantu buli kimu tubeera nabo atatambulangako naye nga atawooza mbu twakoze byokwogera ku nsonga z'ekisaawo ne weewuunya abantu entegera abo eyimiridde etya kale nga bulijjo ku mbaga tekubula mu busiiwuufu ate busibuli kabizi kabita nga tugenda kaddamu tulina obuyizo bwe tulina okuleka bwogere kubanga buyimiridde mu kulya ebyo balina obbuwa okubeerawo kale nno njala bebaza mwenna buli yagiye comment n'asharing n'ebintu bingi bikyali mu maaso alright nga njala kwongerezaako mu kalowoozo ka leero era nkagenda ku kisaawe era buno kanagolo kalowoozo ka leero njala kagende eri mwenna abatambuze ng'oli munnayuganda olina kye tuyita passport ngera otambula ove Uganda oba otovudde mu Uganda ng'ova ku kisaawe kyonna okwetola ensi yonna ng'otambula buno obubaka bw'omu kalowoozo ka leero ensi nga bw'ogiraba si bweyimiridde era ebintu ng'obiraba si bibiri ebiseera ebimu weetaaga okuteekamu okwekengera ennyo ng'okozesa instincts zo n'okwetegereza n'okukozesa obumanyirivu mu ngeri gy'otambulamu n'engeri gy'okwatagana n'omugugu gyo kino kivudde ku ki mwalaba video nyingi zatambudde ku social media naddala kuno ku bwenyi bw'ekitabo ku TikTok n'emikutu emirala gyonna ng'abantu bakomplaininga ne nasooka ne mbagamba mu nsi yonna omulabe w'omuntu asinga obulabe ku nsi kuno kye tuyita fear mu kalowoozo ka leero mulabe waasinga obunene oba omuziziko ogusinga obunene mu bulamu baguyita fear your main enemy in your life is fear omulabe wo asinga obunene mu nsi yonna mu bulamu bw'omuyita fear kwe kutya ke katengo kasi tolivaamu akatengo ojja kwesalirawo okuleba ebinawe weewunye nti waawo
eri nyumba nze ngizimbye nze nkuze motoka eno yiye bannange nze abaddayo kuta ku kisaawe nga ntya nsoboledde okiyitawo nga nsobodde okubuuza omuntu ekibuuzo ne mukaliramu ekyo tuyita ti wejjeemu akatengo ne kasitoba ng'olimu akatengo weekomomma oli awo maama tolina gy'ogenda mu maaso kubanga buli kimu kyekiraba ng'okitya kamba jjukize nti buli muntu kasitovamu akatengo buli kimu kikwanguyira mu bulamu okubeera polite oba humble kirungi nnyo ebiseera ebisinga obungi naye ate bw'osanga ng'omuntu ng'akufuukidde ekizibu mu kkubo mulage nti oli humble era oli mukambwe nnyo n'okukira omususa kale nno mwejjeemu omulabe gwe bayita fear oba akatengo ojja kuwangala mu nsi yonna kale nno mu kalowoozo ka leero kagende mwenna eri abatambuze tutandise bwe tuti ebiseera bingi nnyo tugamba nti si buli ali mu kkomera nti yazza omusango buli muntu abali mu makomera basinga obungi emisango gyabwe tegikwatagana abamu babasibira mataka ababasibira nsobi ze bakola abalala babasibye tebategedde na musango kigwa muvunaanye butyo nammwe abatambuze muwulirize message eno ddala ng'ova e Uganda ofuluma ogenda ebweru w'ensi yo wuliriza bulungi nnyo n'obwegendereza musaleemu ka vidiyo kano mukateeke ku mutimbagano wonna kebere Twitter kebere Facebook kebere TikTok oba mukasindike mu WhatsApp mu inbox z'abantu mulize bulungi nnyo waliwo omuzannyo omulala ogutambula ku kisaawe Entebbe gwe mutamanyi mu kalowoozo ka leero eri abatambuze mwenna wali okizudde nti abakyala n'abaami abali mu makomera omuli amakomera gali mu Asia mu Middle East ne mu African countries abaana basinga obungi n'abakyala bali mu makomera nga tebamanyi lwaki babasiba okubasiba bamanyi tebabasibye naye nga kye basibire tebakimanyi kyekiki kwe kutambuza ebiragalalagala naye nga tamanyi yabitambuzizza atya kubanga yavudde wuwe ng'ensawo yagitaddemu muwogo yagitaddemu lumonde yagitaddemu ebinyeebwa yagitaddemu amawogola n'agiteekamu ne reiko naye agenda okutuuka ku kisaawe gy'alaga ng'amuga please madam first come here ng'abuuza ate munjagaza ki nti eno lage giyo nti of course yange nga bagenda ogibikkula munnaye mbinyeebwa bwe waleese bwalayiko oba mu bintu bwaleese ng'olinamu ekintu ky'otaataddemu nga kijjiddemu nga bakiyita drugs oba enjaga nga bakwata baggalira bannayuganda bali e China abalala bali ku life imprisonment abalala bajja kodda emitwe abalala temanyiddwe bagenda bata lwa nsonga nti omuzannyo gwatandikira ku kisaawe Entebbe nga tebategedde mumpulirize bulungi nnyo nazze nenjogera nengatta eddoboozi lye ku bannayuganda mwenna mu kalowoozo ka leero njalabbaga nti buli muntu yenna omutambuze sooka weetegereza ensawo yo ku kisaawe waliwo akakodyo ke bayita tagging nga tokamanyi tagging mu bantu abatambuza kagwa na babulijjo abatalina kampuni z'amaanyi osobola okwetikka ensawo y'omuntu ne bagitaginga mu linnya lyo n'ogisanga Entebbe ng'ogisasulidde ne ku kisaawe Entebbe abantu bangi babeetisizza ensawo nga sizza ne batuuka ku bisaawe by'enjawulo n'ensawo zo batisse mulimu enjaga ne batuuka ku kisaawe baga nti n'ensawo yo n'ogyegana nti si yakuba yadde si yo ne bagijjawo nga ensawo bagitaginzeko erinnya lyo nga ne passport number kweri nga bakwata kiwedde kubanga ensawo eri mannya gobaani abakikola bali ku kisaawe Entebbe wuliriza embaga mu kalowoozo ka leero bw'oba otambula ng'olina ensawo katugambe zino ze tuyita ez'oku mugongo oba hand luggage eyo teyina buzibu ensawo zisinga obungi ezirina obuzibu ze zino ensawo eza wansi bakikola batya owaayo emigugu gyo gwe nolaba nga bagitaginze ne gigenda bagiteekako ttaala ne gigenda naye eyo konveya gitwala wansi eyo tulowooza nti Yesu yazitikka bantu bebazitikka mu kuzitikka abatambula ku kisaawe abakozi abasinga obungi bamanyi eddiri bwe zitambula bakwata ensawo lyo ne bagisumulula ne bateekamu enjaga gwe nga tomanyi kati bakikola bati obateekamu enjaga ku lunaku olulungi enjaga eyo esobola okuyita ku kisaawe gy'olaga wabula oba otuuka gy'olaga oba ku adresi w'olaga ne bagamba nti waliwo omuntu azze ate alina waliwo ebintu byenkimye olina akugjako ebintu ng'omaze otuuka gy'olaga unfortunately nga njaga nga wayiseewo oba olina akulinda kusinga ng'omaze ocekinga out n'akulinda nga yategedde dda bw'ofaana ennyambalayo n'essaazi ogenda otuuka n'akugamba nti olina ebintu bye baakutisse bibino nga tomanyi n'abikuggyako ku lunaku olulungi ku lunaku olubi wallahi bagenda kukwata n'enjaga nga togyetikkangako tomanyi weefaana naye ng'ate bagikutisse nga tomanyi bakikola batya bapokera ensawo zammwe ne bateekamu biragalalagala nga temumanyi kubanga bo gwe mulimu gwabwe mu vidiyo ewedde n'ababuuza
kijja kityo okuba nti entebe balina scanning machines eziscanninga nga ziri ku international airport ezisinga obungi ne batalabiragalagala ebyo ne babakwatira ku nsi ezisinga obungi. Abantu bano wammanga bali mu muzannyo guno. Kuliko omukyala eyeganya amanya ge mutwagasobe bubi bamuyita tunamuyise Lagose Anet. Mu mawulire yagambye nti ye Logose Anet. Kuliko Olelo Joel, kuliko Kigozi, kuliko Nabasa Edgar. Ono nga akolera bitongole byakwerinda. Bano nga bakozesa obuyinza obaweebwa ku kisaawe Entebbe. Be bali mu muzannyo ogw'okutambuza drugs nga bazitika bannayuganda nga tebategedde ne bagwa mu bizibu ebisinga obungi mu nsi yonna gye balaga. Kati njala kugamba muganda wange, before nga tonnakola kintu kyonna, bw'oba ovudde wakanira gejijo, nkusaba mulina smartphones, sooka recordinge buli kintu ky'oteeka mu nsawo yo, oba biwandiike ku lupapula, obiteeke mu records, in case obuzibu kisobola okuyamba. Okujja video ekulaga ebintu bwatadde mu nsawo oba ebintu byewandiise singa bakutaaginzeeko nga tomanye. Gulo omuzannyo munene nnyo guli underground nkugambye. Abaana bangi bali makomera mu Middle East, bali makomera mu Asian countries, bali makomera mu China nenge ekibasibizza yenjaga gyabatisse nga tebamanyi ndi baje bateddemu ku kisaawe Entebbe. Nza mukitegedde bulungi nnyo. Kati gwatambula ng'olina luggage wegendereze nnyo omuzannyo guli ku kisaawe Entebbe. Abasajja bali mu muzannyo guno kubanga okwerinda sibuti ensanafu etambula egaludde. Omuzannyo munene nnyo ku kalowoozo kaalyo kagenze eri mwenna batambuze. Oba oli musuubuzi, oba ogenda ku kyeyo, oba olaga ludda wa, mwegendereze nnyo ensawo zammwe olw'ensonga nti nno ensawo zino ziteekebwamu ebiragalalagala nga temumanyi. Njagadde bategeeza mutegere bulungi ki ekiri ku kisaawe Entebbe, nakyo mukitegere bulungi nnyo. Kekabadde akalowoozo kaalyo kali ngenze ku Kigula LUJJI tuliko tutandika video. Mu Kigula LUJJI kyaliro njala kigende mwenna eri abasajja n'abakazi abawangaali mu kitundu kye bayita Buganda. Nkijje mu lufumo ki mwenna abamanyi Oluganda mumanyi ekintu kye tuyita namuzinda. Namuzinda nno mu Luganda ze tuyita ensanafu. Abatera okugendako mu masanja oba okwabya ennyimbe. Tukuba bulungi ensiisira zaffe oba tenti ne tuziteekawo ne tufuluuta yobera nti twazimbyewo ennyumba kumbe tuli mu masanja. Naye bugenda okuziba mu matumbi og'ekiro namuzinda n'atuzindako n'atuluma nga tetumanyi. Okanya kwetakula kumbe yo ensanafu yakuyingidde dda ebuziizi. Owulira nduulu n'abantu fubutuka mu masanja kumbe ensanafu z'abazinzeeko dda. Kati nno bwe tugambira nti namuzinda mu Buganda yatuzinda dda nga temumanyi. Bulijjo mbajjukiza nti omusajja Omuganda yenna oba omuddugavu butyo mu nju ye teyabulanga mu bintu byakwerinda. Gamba ng'akasaale, gamba ng'ejjambiya oba effumu. Naye mwesuulire gwa naggamba njala bagamba. Ensanafu etambula egaludde waliwo ebuzizaako lwaki ensanafu etambula egaludde kye tuyita okwerinda. Bw'oteerinda bagenda kukusanyawo nga tewerwanyeeko. Njala tegeeza mwenna abasajja n'abakazi abawangalya mu Buganda oba oli Buganda oba toli mu Buganda. Waliwo enteekateeka namutaayika esaanyaawo abantu basinga obungi mu kitundu ekyawakati kya Ssemakate kya Buganda. Naye nga abasajja bano bakikola batuuza meeting akawungeezi emisana mu hotels ez'enjawulo watunde mu Kampala mu Arcade ne bateesa kuti bagenda basaanyaawo. Naye bakimanyi bulungi nnyo nti mumwesude gwa naggamba mwezi basembolera temufaayo. N'osanga omusajja omukulu ng'asula mu nju temuli wadde akamba akasala ennyaanya wadde effumi wadde ejjambi ery'okwerindisa dde akasaale nga bagenda basanga nga muli idle and disorderly baliko basaanyo nga temusobola dde okwerwanako. Kale nno butyo njagala bagamba ku nteekateeka namutaayika eriwo abali bamulaba batalaba temujja kulaba naye enteekateeka eno mpanvu nnyo nga balinda bulinzi manduso mujja kuwulira ekinaafa mu y'ebiraka. Kati njagala bategeeza buli muntu yenna ng'oli gy'oli please njala kugamba nkusabusabye okwerinda sibuti ensanafu etambula egaludde. Muddeeyo ku nkola yaffe enkadde nti buli musajja n'omukazi mu nju yabeerangamu n'ebintu ebikozesebwa mu kwerinda olw'ensonga nti buli walukawo omanyawo w'okwata naddala okwetaasa. Bwe munaasirika obusirisi nga temusobola kwetaasa bwe bagenda basaanyaawo nga nina bugisi mufungizi ate nga temuna kyemugenda kuzza olw'ensonga nti abasajja bamaze okweseetinga n'okwepulesinga buli wamu bamanyeewo.
bano boogera ennimi zaffe balina endagamuntu bafuluma ne bayingira ne bakola enteekateeka okudda na buli kimu era bitundu byaffe basinziddemu kyovola nti ennaku zino omuntu omu apandiisa ennyumba ogenda okizula nga basula mu nnyumba bali 17 nga bafuluma kiro totegeera kumbe bo bali mu kukola kye tuyita mapping and zoning n'okubeega abantu bameka bali mu kitundu kino tukoze tunakola tutya n'okumanya amakubo wabula mu basemboolera abasajja bali mu tuzingako wetwogera mu Kampala basajja bapangisa amayumba ku ssente empitirivu ne mu mwebase temumanyi kigenda mu maaso kale njala bagamba nti okwerinda si buti abasajja olwedde enteekateeka bagimaze batuza meeting buti abagenda basaanyaawo muli mbivulu kunywa walagi nakwegadanga kale nno buti bagamba nti sebusirwanjo kaputta nnyinizo gyobera nti bwanaafa zinaalero ddawa nammwe basajja mwe mbaga abatula mu meeting ezo ffe waffe tetusenkwale tetulivaawo mujja kuttako be musse ng'enteekateeka ya mubwere naye mujja kumaliriza nga mukifuuye mu ngombe ate nga mulina okufuluma kubanga ffe tuli mutima mubiri nti ne boona okubanga okola buli kimu kyokoze nga omutima gukyassa oba omala biseera kale nno mukikole nga mukola enteekateeka zammwe zonna nga mukimanyi nti nno ebintu bino bijja kubaddira ate mujja kusasulira omuwendo gwe mutajja mujja sasulira omuwendo gwe mutamanyi bungi bwago kale nno buli muntu yina akubira omulango gutakungula mukanula amaaso mwetegereze nnyo abantu bano kati video ndowooza evudde kwanjula kati katutandike bulungi nnyo tutandise tutya bulijjo mbagamba nti e Uganda tulina syllabus 2 tulina n'amasomero ag'enjawulo nga temugamanyi naye waliwo eggulu ne lyafulumye nga bagamba nti universities 32 ziyinza okugalibwawo n'ekyata yaazo nga ziyinza okugalibwawo ne zigibwako n'ekyata zaazo naye ng'ate kimanyiddwa nti ezimu zisomesa naye ekyata zaazo tezizirina kyata ndoza lukusobola okukkiriza okusomesa ku level ya university naye kisinza okuneewuunyisa nti namanyako dda nti Muteesa Wanula University egambwa nti ya Kabaka namanyako dda nti nayo terina kyata naye ng'ate ebadde esomesa bw'obufunze kitegeeza nti abaana bonna basomedde mu Buganda University ne university endala zonna mwandikomekereza okuba nga mwasoma byo byanswa nga temwasoma era nga n'ebiwandiiko biyinza okuba nga tebikyakkirizibwa wantu wonna bwe mugenda kulaga ku saamirimu amawulire gano bagakuba munda tosobola kugategeera ddi lwe gafulumye neffe abanoonyereza tumanya ne tuzuula ebintu bino gaago bulungi nnyo universities 32 zigenda kugalibwawo mu Uganda kambasomereko ezimu ku zo omanyi gye wasomera nti oba degree yo ekyali bwetyo kuliko Aga Khan University kuliko Kum University kuliko Africa Bible College of Uganda kuliko Uganda Pentecostal University kuliko St. Lawrence University kuliko Muteesa Wanula University kuliko All Saints University Lango kuliko Kla International University Cavendish University International University of East Africa kuliko Victoria University Africa Lulo University Livingstone International University kuliko St. Augustine International University kuliko Rachel University of Uganda kuliko Uganda Technology and Management University kuliko Africa Renewal University kuliko Nkasa University kuliko Ibanda University kuliko University of Kisubi kuliko Kaiwa International University kuliko University of Science and Technology kuliko Team University kuliko Great Lakes University kuliko Isabantu University kuliko Ankole Western University kuliko University of Sacred kuliko Metropolitan University International University kuliko Avance International University kuliko University of St. Joseph Mbarara kuliko Nairo University kuliko ne Fines Medical University zezimu kwezo wasomera luddawa eno neteekateeka mpanvu kubanga mwena temwandijje mu University ya Makerere oba y'ekyambogo oba y'Enakawa mwalina okunoonya ku university endala gye mugenda okusomera ebyoya by'enswa n'ebya ssekoko university nzibasomedde eggulire nja diteekayo naye gwe wasomera ludda empapula zolina zisoma luddawa kitegeeza sayina bajja kuga nti university yo doesn't exist tolina bwomumu bwogera kusoma okusomesa mu P1 do you copy that awo nvuddewo
ka video katandika butandisi awo nvuddewo bulijjo mbagamba nti university mulimu amasomero gali ku international level nga ne syllabus zegasoma ziri ku international level naye nga tukimanyi mateeka nti syllabus y'ensi eyo nga yemanyikiddwa mu ssemateeka yeyina okubanga ekola nekyannaku nnyo tuyina amasomero nga gali ku international level nga n'abagasomeramu ensimbi ze basasula tosobola zisomesa mwanawo kambweko ezimu ku universities zino n'emisinde ze basasula ngenda bwako emu gye bayita eya Galaxy International School of Uganda bagamba as a level basasula dola bogata toto basasula dola omutwalo gumu 14 omutwalo gumu 14 mu 2025 omwaka omutwalo gumu 14 mu 2025 omwaka kaka no wono kachati ngenda kabatera then batera kwa no ka video mujja kutia ensi maiwe mbaga ebintu bino lumu mwewunza lumwewunza gago kati mama ne tata lumu mwewunza nga muga tetubitegeera njala kuzanjira ka video kanawo kawulira ko bulungi nnyo olyoka otegeere tulyoka tugende maaso ba video tenacha mu kabulungi wantu kyali kutulinga bali ko kigula lujji from 12 million to around 25 million per year. And number 4, École Française La Grande La. Hope I pronounced that right. It's in French. It's an international school running on the French curriculum. The school is part of the French Agency for Education Abroad, a unique international network in the world consisting of around 492 schools in more than 130 countries. The quality of teaching approach and curriculum is approved every year by the French government and reach the same level of excellence as the French schools in France. The language of instruction in the school is English and French. The tuition or school fees is between 15.9 million to around 30.5 million Uganda shillings. And number 3, Galaxy International School. It is a private elementary, middle and high school. The school intakes children from ages 2 to 18. It offers a 5% discount to parents who pay school fees for the whole year in advance, and the same privilege is offered to parents who have 2 or more children in the school. The tuition is between 16.6 million to 44.7 million per annum. At number 2, the International School of Uganda. It is located in the quiet neighborhood, the rich neighborhood of Lumbuye. It was established in 1967, and it offers an international education program for students from the age of 2.5 to 19 years of age. Basomerako katono nnyo naye gwe omwana wa asomera luddawa mu Uganda mulimu syllabus endala sente basasula mpitirivu nnyo nga basoma biri practical ate byanjawulo nnyo gwe asoma byo byanswa tubagamba musituke tukyuse government buli kimu kikole nga kiri ku syllabus yemu mukano kyokka musoma muno onyamirimu leero ngenda banyiza mugenda kunyiga mugenda kaaba video tendabanze nkyalira wembagala njagala bateeka awo nvuddewo yoseriti bahaputa basiro mutano wakale kyensere temezezide nsanga bisibi. How are you, sir? Hope you're doing fine. Previously, I think last week, I saw you moving around, going to Dubai, rotating around with your mafias. You were invited by the royal family in Dubai. You moved around with this mafia of yours, Ham Chigundu. He came out, presented a well-spoken speech, but full of lies. Njagala basomesa olwaliro kati muka video kano kenyedo bazanjira omukulu yoseriti bahabula tabasira mutano wakale kizibu kye wadde yali ke Dubai ejo n'atambula motoka ezebbeeyi ng'agenze kunoonya ba investors n'atambula n'abaferebe okuli Hamu yawadde speech ennungi ennyo nga bwali yanga investor naye okubazanjira video njala musome kye bayita facial expression omuntu omugambye ekintu engeri gyali yakitingamu ne amaaso gana ngeri bagatambuzamu nga Hamu afera abawalabu bano mugenda kukakasa nti abasajja bano bamanyi mu 7 nga nafu okumusinga wetu mumanyi bawulidde Hamu nga ayogera bagabanira bana basajja nga babinyo njala mutunulya body language y'abawalabu bano mujja tegera nti mu 7 abantu bamumanyi n'okutusinga fu tumumanyi nga Hamu Yesu manti mugagga ekizibu ky'abana abasajja balina kawo mentality berabidde nti gogo people feed information gogo
nti ne bwagenda bugezi n'ateekamu bagenda okulaba eno wansi waliwo information emutambulirako nga mpitirivu. Kati wano wenyenda okuva video ya leero etandike bulungi nnyo. Njala mutunuulira abantu bano abawala bwe badde mu video eno muwulire bulungi nnyo mulyoke mutegeere nti abasajja baffe bali ku international level. Ntandike video nga bulijjo mutunuulire njala mutunuulire Museveni mubuuzizaako bulungi mufere international conmen ne bafere banne babadde Dubai. Njala musoke mu refeso expression ya bawala bwana mulyoke mutegeere nti Museveni waaliwo kyawatokota. Museveni, hope you are live on this video with your fake mafias and fake investors. Njala neka video kano bulungi nnyo mutunulira abawala babadde mbonna nga batundira ham. By the names of Mr. Chikun, CEO, group of companies. Coincidence, I would like to give some confidence to our investors. I started as a young man doing business in government. Then I moved into real estate. I started doing commercial buildings. Now I'm currently putting up a stadium for approximately $200 million. I'm putting up 500 houses in Uganda. So if I can make it in Uganda to almost close to $1 billion company right now, that's my company, I'm a group of companies. Uganda has the opportunities for you to make money for as long as you come with sufficient capital. Right now, Uganda has a population of approximately 45 million Ugandans, out of which, from the time the NRM regime came into power, only 15 million. That means 80% of the current population are young and energetic. What they need is productivity. We have good fertile soils, we have good climate, and a young energetic population. All we need, like Your Excellency is talking about agriculture, all you need are integrated agro-processing zones to add value to our agro-produce, because we have the manpower that can put up this agro-produce, and then we shall take care of the domestic market through import substitution. We are looking at the international market, the East African community coming up, and further we are looking at the international market. So I call upon you and I give you confidence that Uganda has got all it takes to make it. Just like I've made it from nothing with the coming in of the regime, and now I own a company that is worth $1 billion. As he told you, he's a young man, but as you hear, he's one of the few Ghanaians with spectacles which can see properly. Naye nyini yasena atula bwanaga onobya kama njala mutunde body language ya bola buba yegabya ine myaka aina $1 billion ngane mu Guinness Book of Records Forbes magazine Kabaka tamuka East Africa akaranking abagaga talimu tunulira body language ya Waarabu na abadde mu conference eyo oliono byayogera nti ali worth $1 billion US kambadde movie njira mwategeza facial expression y'abantu bano just one tulioka tugenda ku information ya ndese. By the names of Mr. Chikun, CEO, group of companies. Coincidence, I would like to give some confidence to our investors. I started as a young man doing business in government. Then I moved into real estate. I started doing commercial buildings. Now I'm currently putting up a stadium for approximately $200 million. I'm putting up 500 houses in Uganda. And now I'm going to agro-processing. So if I can make it in Uganda to almost close to $1 billion company right now, that's my company, I'm a group of companies. Uganda has the opportunities for you to make money for as long as you come with sufficient capital. Right now, Uganda has a population of approximately 45 million Ugandans, out of which the NRM regime came into power, only 15 million. That means 80% of the current population are young and energetic. What they need is productivity. We have good fertile soils, we have good climate,
and a young energetic population. All we need, like Your Excellency is talking about agriculture, all you need are integrated agro-processing zones to add value to our agro-produce, because we have the manpower that can put up this agro-produce, and then we shall take care of the domestic market through import substitution. We are looking at the international market, the East African community coming up, and further we are the international market. So I call upon you and I give you confidence that Uganda has got all it takes to make it. Just like I've made it from nothing with the coming in of the regime, and now I own a company that is worth $1 billion. Thank you. As he told you, he's a young man, but as you hear, he's one of the few Ugandans with spectacles which can see properly. Era Nelson Agamba is among the few of spectacles. Tuvudde waawo. Ewala nja kudowoozi. Kale. Oh, sekema ino kumira ku mukka. Aseringa government si ali worth billion dollar. Kale video etandise. Obuzibu bwava ku ki? Obuzibu bwava ku Ndooro. Kavudde kwanjula kati katandise. Njalo kwate kalamu n'olupapula owandiike ebintu bino. Omuntu yenna wa National Lumbuye Movement okujja mu inbox yo oba okunyumiza emboozi ezitagatta ng'anywa obusera ng'ataalirako n'akalo. Muliise ky'oyagala. Okubonaabona kwammwe mwenna abantu abali mu diaspora n'abali ewaka ssaawa zino. Uganda erimu economic crisis, and I bet goes what? Essaawa yonna from now nga tunatuuka mu June. Obanga babaze okusoma budget. Uganda egenda mu kye tuyita economic recession. Economic recession kwe kuba nti eggwanga tikyasobola kuliddukanya byafuna nga n'abakola business bagudde. Buli kimu kijja kuba ki. Ebisinga mu bijja kuba bigaddewo mpola tebajja bibalaga. Mu lulimi olufuutifuuti oba olw'abasawo kiraga embeera y'omuntu gwe baleese nga takyasobola kwesobola kubeera ku mukka gwa bujjo bamuteekako oxygen. Bwe bakulema kuteekako oxygen oli bakutwala mu kye tuyita intensive care unit ng'eyo obeera n'omusawo akulindira n'eddagala ery'enjawulo okuteetedde ku mukka okukulindira 24/7. Uganda weeyolekedde essaawa zino. Njakadde bwe ekifaananyi ekituufu. Ekizibu kiri ludda wa? Ekizibu kiri nti bano abasajja baddira eggwanga we baalijja ne baliteeka mu nsawo zaabwe ne beeguza buli kimu ne bakitta. Mwana muwala alina degree, alina diploma, alina PhD, alina certificate eyasoma n'ataasoma. Okimanyi Uganda nga batukwasa independence mu 1962. Uganda yasobola okuyimirirawo mpaka n'etandika okuteekawo makampuni ku ssente ez'omuwa omusolo ng'ekulaakulana ekyeteekawo kampuni. Ezaabeezawo bajjajjammwe bakitammwe ne bakola okutuuka okuzaala bakitammwe ne babazaala olwaliro nga Museveni zonna yazitunda n'azijjawo nga Uganda yali teriimu wadde investor okuva mu 1962 okutuuka mu 1999 Museveni yatandikira emboozi y'abainvestor ng'amaze okutunda amakampuni gonna. Bw'osanga omuntu yenna we NRM ng'anyumya emboozi ya GDP mu kuba oluyi kubanga akyayogerako takimanye. Batambula ku social media nga bawoza ekigambo GDP naye nga tebakimanyi kubanga nazo mbaata zaanete. Wulira kavudde kwa tebaddamu bakulimba. Gavumenti zonna mu nsi zonna zibeera kye tuyita parastatus bodies nga zikola business. Business ezo zikola olumalo zikolawo zikolebwa mu bannansi ne bafuna omusaala gavumenti nejjako omusolo nejjako n'essere ze baterekera mu bitavu nga NSSF bw'okadde wano bakola kye tuyita pension ojjayo essere zo mu bukadde. Okuva mu 1962 gavumenti ya Uganda yatandika okuteekawo business n'amakolero bannayuganda abasomye abatasomye nga basobola okufuna emirimu ne bafuna omusaala ne babeerawo ng'era Uganda teyeebula nsimbi ekosasereza mu bwamusolo kiki ekyatuukawo. Uliriza bulungi nnyo ekigambo kye bayita investor Museveni yakireeta ng'azze ne programu y'okusaanya ebintu bya Uganda byonna era n'akituukiriza. Kati ekimuzunza ng'eyanobako
kubanga yamala okono n'ebyaffe kati agala kukwata sereze eggwanga zonna ze yabba aleete ba investor nga ye kennyini yagenda obawa capital n'ettaka bakolere business nga bazikolera mu mannya g'aba investor n'engazi ze naye ng'ate ezaaliwo eza gavumenti ye kennyini ne famire ye bazeeguza. Ngenda kusomera olukala lwa bizinensi za gavumenti ze batandika okuva mu 1962 okutuuka mu 1990 mu several yazitunda zonna nga zakulwanga bannayuganda ng'ate bafuna ensimbi nga Uganda etambula nga teyeewoze wadde ensimbi empitirivu. Saagala okaabe buli kampuni gye nkusomera yateekebwa okuserezaamu wa musolo era ekitono ennyo yali yakozesa abantu abasukka mu mutwalo gumu n'ekitundu webiri. Wulira bulungi nnyo. Ebintu bino byonna biri mu archive. Yensonga lwaki Museveni tayagala kuva okuba bagenda kumukwata. Tutandise kampuni. Nkugee buli kampuni gimanye nti yali yakozesa abantu abasukka mu mutwalo gumu n'ekitundu oba ebiri bannayuganda. Ensonga lwaki mwagenda mu Bwakadaama kuba kampuni zino zaatondibwa. Ensonga lwaki mugenze kubye kuba kampuni zino zaatondibwa. Zaakozesanga abantu ne zisasula abantu ne zivaamu misolo ate gikola ebintu ebirala. Amini serezi yagulamu nnyo nti yeewula neewole. Kampuni zino ze baakola tebeewula bwewozi ssente. Tutandise. Kampuni esooka Uganda Spinning Mills, iyo kampuni esooka. Eno nno yali ekwasaganya okuva ku muntu we yasoma n'ataasoma. Nga n'omulimu mutwaliramu okuva ku alima kasoli mpaka ku muwemba. Nairo Breweries yali ya gavumenti ya Uganda nga era gavumenti yeginamu mukono yatundibwa. East African Distillers nayo yatundibwa. Kuliko Uganda American Insurance yatundibwa. Kuliko Shell Uganda yatundibwa. Kuliko Lake Victoria Bottling Company yatundibwa. Kuliko Uganda Securico Limited yatundibwa. Kuliko Agricultural Enterprises Limited yatundibwa. Kuliko Uganda Tea Corporation Limited yatundibwa. Kuliko Tampeco Uganda yatundibwa. Kuliko White Horse Inn yatundibwa. Kuliko Brenda's Uganda Limited. Hotel Margarita eyone yatundibwa. Kuliko Mountain Moroto Hotel. Kuliko Rock Hotel. Zino zonna hotel zemmenya zaali ziyingiza abaana bonna basomye Hotel Management and Catering. Nga Hotel Management and Catering mubeeramu ba cleaners, mubeeramu abakola mu accounts, beeramu abakola mu foods and beverages, beeramu abakola mabaala, beeramu abakola mu cleaning, beeramu abakola mu ebintu bingi nnyo. Kati nga tekyetaaga mushesoni y'abaana basomye Hotel Management and Catering genda kusabira muwala zino zo hotel zaali ziketalinga abantu abo. Tugenze mu maaso. Kuliko Uganda Cement Limited, Hima yatundibwa. Kuliko Lira Hotel, Soroti Hotels, Hilltop Hotel. Kuliko Uganda Fisheries Enterprises. Kuliko Mountain Elgon Hotel. Kuliko White Rhino Hotel. Kuliko Uganda Leather and Tanning Kulkweri. Kuliko Uganda Meat Packers Limited. Kuliko Lake Victoria Hotels Limited. Kuliko Uganda Hardware Limited. Kuliko Winds Uganda Limited. Tukyagenda ezo na company. Nkugee buli company ng'ekozesa abantu ekitono nnyo emitwalo ebiri kugumu kitundu. Both abasoma n'abataasoma. N'abagaye mujja kaaba. Kuliko Uganda Cement Limited Tolo. Kuliko Moya Safari Lodges. Kuliko Uganda Motors Limited. Kuliko Kampala Auto Center. Kuliko Uganda Hire Purchase Corporation. Kuliko Republic Motors 100. Kuliko Africa Textile Mills. Kuliko Toto Uganda. Kuliko Nightil Fresh Foods Limited. Agip Uganda Limited. Foods and Beverages Limited. Kuliko Africana Ceramics Corporation. Kuliko Uganda Pharmaceuticals Limited. Kuliko Motorcraft and Sales Limited. Kuliko Stanbic Bank Uganda. Kuliko Chibimba Rice Corporation. Kuliko Uganda Grains Millers. Kuliko Comrade Cycles Uganda Limited. Kuliko Uganda Meat Packers Limited. Kuliko Uganda Cranes Estate Limited. Kuliko Uganda Inland Machineries Limited. Kuliko Second National Operator
Entebbe Handling Services, kuliko Barclays Bank of Uganda Limited, kuliko Lango Development Corporation, kuliko Paco Industries Limited, Uganda Consolidated Properties. Tugenze maso. Kuliko Bank of Baroda, kuliko BTA Uganda, kuliko Uganda Clays Limited, kuliko NAKACWA Pharmaceuticals Limited, kuliko Masindi Hotel, kuliko BAT Uganda, kuliko Uganda Telecommunication Limited, kuliko Central Purchasing Company Limited, kuliko Kachira Sugar Works, kuliko Steel Corporations of East Africa, kuliko Uganda Garments Industries Limited, kuliko Apollo Hotel Corporation Limited, kuliko Transocean 1988 Uganda Limited, kuliko Associated Match Company Limited, kuliko Uganda Commercial Bank, kuliko Renzori Highland and Tea Corporation, kuliko Uganda Electricity Generation Company, kuliko Nairo Hotel International, kuliko Uganda Electricity Distribution Company, kuliko DFCU, kuliko New Vision, National Insurance Corporation, National Housing, Uganda Railway Corporation, kuliko Data Corporation of Uganda, Chinyala Sugar Works n'endala. Muno mwali n'ekitongole ekitambuza abantu ekya UCT n'ebirala bingi. Byonna byatandikawo okuva Uganda yafuna independence ku ssente z'omusolo buli lunaku nga gavumenti ziteekawo companies ezina okwempoloyinga abantu. Kino bakikola batya? Bomulaba mu ggwanga erya Kenya, mu ggwanga erya Rwanda, mu ggwanga erya Amerika, mu Bungereza, omukulembeze yenna abajja mu buyinza agamba ngenda kutandikawo emirimu. Era mu Amerika abakulembeze bafuna obululu okusinziira ku kisuubizo omukulembeze kyaga nti I'm going to generate jobs. Or I'm going to create jobs. Kubanga abagenda kudya serezo mu omusolo either zitandikisawo company obo zinvestinga mu company agali mu America okwongera creating job opportunities ezitwala banna Uganda waba nansi mu nseyo mu 7 ekyo kiyajjawo company zonna kasita yatwala obuyinza nazijjawo bulungi nnyo ye nazitunda mu 19 omwami ono yaleta system gye bayita privatization ng'agamba nti abazungu bamugamba yejjeko companies zino mutezikyaza magoba kumbe kaleka kodyo companies zino njagala ombulye ku companies ensomye zonna ezikya functioning ngera zagulibwa muntu avudde wabweru wa Uganda ezimu zaggalawo n'amataka gazo ne bazitwala nenga bazitwala yani mu 7 ne family kenyini be batwala companies zino nga bazeeguza ku sente z'enseko buseko. Tutandise tutya ekimutambuza okugenda okunoonya ba investor bwe bufere kutwala sereza feze gwanga mwanoonya ba investor mwana mulato wali badde Saudi Arabia ku zino companies z'ensomye nenda z'ensomye mpitirivu nnyo kubanga abajjajja mmwe bakugamba ko tunagenda ko kubeekyeyo Jajjawo yagamba nagenda okubeekyeyo wakitawo yagamba nagenda okubeekyeyo bino baganja yala munyigewo naje muli kubiye muli mu bed space muli mukulya ku busi tebasasula sente zammwe babasalamu ensigo kubanga bana basajja kikagendere ng'omuseze akogga bayagala kutta ggwanga Uganda. Uganda yafuna independence mu 1962 waliwo Ssekabaka Edward Muteesa owookubiri yafuga okuva mu 1962 n'akomekkereza mu 1966 obote bwe mwekyusiriza tewali ba investor Uganda liteweyewola. Tugenze kweyamuwamba Apollo Milton obote kawenkene asooka yafuga okuva mu 1966 mpaka 1971 tewali ba investor nga serezo mu omusozi zitandikawo business omujja banna Uganda bakula mu bafuna omusolo ne bajjamu ne sente zizimba business endala tebakulya sente nagambye kwate kitabo osome ebintu bino. Tugenze ku Idi Amin Dada Ome Opeto mu 1971 yafuga mpaka 1979 nga tewali investor wadde n'ogu wadde atunda paani. Museveni kenyini yagamba Amin tasobola mufuga kubanga Museveni yalowooza nti yasinga okutegeera yagenderawo n'atandika okuzookanya Amin ng'awandiika abaloga nga bakuntumye amafu namu blackmailing n'amusiiga buli kazambi yenna yeetaagisa ku international level to the extent
ne bamumma n'ensimbi z'asobola okuddukanya ekintu kyonna. Amini kye yakola naye pawalinga bannayuganda n'aga nti omuzungu okuwadde essaawa ntono nnyo ng'ovudde wano. Bizinesi zonna n'azikwasa bannayuganda. N'azikwasa bannayuganda n'abasiza n'emisolo ne batandika okuba nti munnayuganda bw'aba ayingiza ekintu okuva ebweto kisasula mu musolo okuggyako ekyo ekifuluma. Yabagamba nti ebintu byonna ebifuluma eggwanga birina okuvaako omusolo wabula mu munnayuganda kyajja e Bulaaya yonna tekisasula musolo. N'atambuza gavumenti for 80 good years nga blackmailinze bamuyeekera batta abantu ng'ono Museveni akikola. Tewali investor. Omusajja omukulu mama wali kuno omukulu njagala ombuli bintu bino byensoma omanyize kati sikyayomba na bannayuganda radio ne TV tekyasobola bbawa bintu bino tugenze maaso. Tugenze kwe yaddira amin yali omugenzi Yusufu Kirondero le eyayingira mu bukulembeze ng'enaku omwezi 13 omwezi ogwokuna 1979 n'aggyibwa mu buyinza ng'enaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omukaaga 1979. Tewali investor n'omu nga Uganda etambulira ku bizinesi zaayo. Gavumenti nga bwe yatandika mu independence nga weeziri. Tugenze ku mugenzi Godfrey Lukongwa Binaayisa. Ono yafuga okuva mu 1979 mpaka ku 1980. Tewali ba investor. Uganda yali eyina bizinesi zaayo ng'era eyina emirimu bannansi gye bajjamu ssente ne bakola. Tugenze ku mugenzi Paulo Muwanga. Ono yafuga okuva ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokutaano okuva 1980 okutuukira ddala ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwokutaano 1980. Tewali investor. Bannayuganda tebagenda kuba byeyo no. Tugenze ku mugenzi Obote Milton owokubiri Kawenkene. Yafuga okuva mu 1980 mpaka mu 1985 nga tewali investor era nga gavumenti etambulira ku bintu byo byonna mweteeka ensimbi. Tugenze ku mugenzi Tito Okero Lutwa eyafuga okuva ennaku z'omwezi efuga okuva mu 1980 mpaka no. Tugenze ku mugenzi Tito Okero Lutwa eyafuga okuva mu 1985 okutuuka mu 1986. Yoseri Tibahabula Lutabaisirwa ye yasembayo yayingira mu Uganda mu mwaka gwa 1986 n'okutuusa olwaleero akyatukalakata. Bwe yatuuka n'asooka n'akyengisa ssente za Uganda zonna n'akubba ziro wazinda bezi ne bazeddiza ne basirika. Ne bapulaninga butya bwe bayina okutwala eggwanga lino n'eggwanga lya Rwanda. Mu 1990 bayisa resolution nga bagamba nti tugenda kutunda amakampuni ga gavumenti gula tugejjeko tugaguze abantu abalina interest esobola okugaddukanya ne baleeta ekigambo kye bayita privatization. Naye indirectly privatization yagireeteranga ye kubanga njagala omuntu omukulu ali wanambuulire muzungu ki eyajja n'agula kampuni ya Uganda nga nakati akyagiddukanya oba munna Kenya ki oba mu nsi yonna eyajja n'agula kampuni nga takati ku kampuni z'ensomye. N'obasanga ebatambuza emitwe giringa ngeze egy'emmale mu SMGDP simanyi musindika abaana baffe kubonaabona ng'eggwanga abasajja baalitereza nga balutadde mu sisitimu etambula buli mwaka kampuni ziteekebwawo esobola okukozesa bannayuganda to accommodate all Ugandans without going abroad. Mwe basajja mmwe teryagenda basonyiwa mweguza kampuni ku ssente eza wansi zonna z'ensomye esigadde muzisaanyaawo. Mumala okukola privatization mutunze kampuni muzeeguzizza zonna n'amataka ne mugatwala ne mukwata ssente zonna ze mwajja mu kuvungisa ssente ne muzikwata ne muziwa Fred Rejema n'akabinja k'abanne ne bagenda balumba Rwanda mu 1994 ne bakola genocide ettaba Rwanda abanyarwanda akakadde kamu almost ku ssente za Uganda ku bannayuganda abalwana obutono bafiirayo wadde osasula family zaabwe nawo temwambi ayitire gaabwe.
ne muwamba Rwanda 1994 birimu privatization mwajira mukumunda kyenda ne wayitawo emyaka egi ne muzaako buli bintu byonna byasinga obungi mwabitikala mbitukwala Rwanda mwe mwali Uganda Coffee Marketing Board machinery zonna ze mwatwala muzitwale Rwanda ne naitiro ne muzitwala abaana bafe bali mu kubonaabona Uganda yateekeddwa ku musingi nga either wasoma lwaki lyobeera kirina mu company lwaki yofumba emmere mu company nenga ofuna omusaala gutegerekeka ofuna oyina NSSF oyina security y'omulimu nga bakuwa omulimu permanently unless nga you misbehave ne bakugoba nchiddamu buli muntu yakola mu government yakolanga mu kitongole kya government mu Uganda bino byensoli byonna company za government wafunanga omulimu permanently either you misbehave ne bakudismissinga oba nofa oba nokaddiwa kubanga buli balira ya mwaka government zatekanga za creatinganga o companies banda Uganda mu bakolanga mu 7 yatunda bitonde kati ekimuzunza mwana ba investor nga company ezaliwo yaziteeka luddawa webuuze lwaki babyogerako bino ku TV ku radio ya Uganda azunga nya ba investor bata get the pay yawa we had each and everything needed at the time but unfortunately these foreigners wewunya abasajja bonna abakazi bati okweyita eggwanga lyabwe ly'Abanyarwanda tolisanga Munyarwanda wantu unanakkiriza nti Munyarwanda kubanga nazo bakimenduzo Munyarwanda kibi kubanga balina criminal records buli batuka baagala kutta na kusaanyaawo buli lwosanga munoga nti ng'ayomba simanyi muntu ogerako bubi gwoli wakati olunsoga tonyiga oba ndi mu kiga tonyiga ne lwaki mu buli abogerako nti muli Banyarwanda nga muzimba obusakiro olinaziba n'abeera bwati simanyi muntu ogera please mwagale gye muvaate mukkirize eggwanga buli lwogamba omuntu nti Munyarwanda ne yeegaana oyo mulabe wa ggwanga anti yagamba nti bw'Abaganda tugendanga fengafa Abaganda fengafa abasoga bali proud to be basoga Abanyoro proud Banyoro kati bw'amala okutunda ebintu byonna n'abyeddiza wantugenze mu economics kati alina 0.5 GB vowan nkiddamu tugenze mu ssomo ly'ebyenfuna alina 0.5 GB va ku video eno genda onodda oluvannyuma kabere mu 7 nawe giveeko nkiddamu alina 0.5 GB mutwego wano wetulaga va ku ne mu 7 giveeko kabere mukazi wo njera babuuza ebintu bibiri bwe biti bwe twakolanga discussions mu debate baatubuuza wabeerangawo abakkirizanga n'abawakanya nkusomedde ebintu bino byonna okuva ku ntandikwa tufuna independence n'ebiriwo kati tugenda maaso oba tudda mabega ekibuzo kiri gy'oli kati wano wali ekibuzo ekyokubiri mu economics n'ebyobufuzi economy oba yenfuna bitambulira ku indigenous citizens or the citizens of that country ebyenfuna kubanga gwe final consumer akozesa ebintu byonna ebikozesebwa mu ggwanga oba ebivaberwa ggwanga gwe abisembayo bikozesa nga osasula ensimbi okuva emisolo gyonna egiddukanya eggwanga n'okuyimiriza amakampuni gonna agabikola you are the final consumer. Final consumer government gwe dependingako okufunamu omusolo. Those are the indigenous Ugandans. Museveni yakola ensobi naddira economy yaffe n'agikwasa ba foreigners bayita ba investors. Okwanguyiza mangu okusomesa ekintu kino. Olina amakaago. Naye waliwo omugenyi azze okukyalako ewwo. Omugenyi oyo bw'abazze atwala ne byatajja nabyo. Kati kyekiseera Uganda kyefeesinga. Investor inajja mu Uganda ekisooka
bwajja mu Uganda sente nga bwazikola 90% bazifulumya hard cash ne zifuluma ne zidde waabwe. Etteeka lisoma nti investor ayina kujja na sente n'aba technocrats nga basatu oba basatu babiri abayinza okujja okusomesa bannansi kiki ekyokukola. After 6 months or 1 year, balina okudde waawe nga bannayuganda bamaze okufuna skills. In the simple terms, ne batugenda mu Premier League timu zimwagala okusoboka ku Arsenal, Man U. Teri mugwiraagula tiimu y'Abongereza nga tekuliko ba board chairmans oba board members nga si Bangereza tebasobola kikuguza. Era bagamba go and eat your mother something if you don't involve the English people in your business. Nkugambi aina 0.g va ku vid ne Museveni nkugubye kuvaako. Kabere gene tuwantojja kusobola okubanga bino bintu sibya mmwe. Mwasoma mu jiji mulwana moto tawanya. Musudde gwanga lyaffe mwifulambu mwasoma. Nga n'abasoma bennyini mwaba waddenguzi ne bazibikira emirimu kuba tebagala kwogera nsonga zino. People are suffering because of you. You are so wicked. Omuyindi nga bwakola sente zonna 90% azitika nazitwala e Bombe oba e Mumbai. Omuyindi tasobola kusasula Munnayuganda sente zenkanankana miliyoni. Advantage y'omuyindi eri Munnayuganda eri etya. 1. Omuyindi alina security okusinga Munnayuganda. Omuyindi tasasula misolo egimu, Munnayuganda agisasula. Omuyindi takusasulira NSSF na zazirya. Omuyindi tasasula income tax. Chokanga kampuni zina Uganda ezasikasangwa zabana Uganda ezagwa zalemerula emisolo bagano supportinga. Omuyindi olufuluma sente kwata sente zonna bazitwala waabwe India ne bazimba Mumbai, Bombe, Karnataka, Bangalore ne bazimba. Tugenze China. Omuchina nga bwalese ebintu obiyingira bwezi nga tebisasudde wadde n'ekikumi neki. Gwe n'ogenda ne wawola biliyoni emu ogenda osubule waabwe ate bo gye bava. Container gye badde balina okusasula emiliyoni 10 n'ogisasula miliyoni 67 ku 8 ng'omuchina yayingiza yabwerere kubanga fake investor ogenda kukola ddi. Ogenda kukola ddi. Kati omukulu ne ba propagandalist be bonna baddira obuyinza bwa Bannayuganda bwe balina obuyimiriza w'eggwanga ne bakwasa omugwira. Munnayuganda ne bamujja mu business. Omugwira yalina obuyinza bwa business mu Uganda. Naye omugwira tasasula musolo. Kyova olaba kati balina eddibu ddene nnyo mbyenfuna to the extent Bank of Uganda's National Treasury tebalina mu wadde even a single coin. They spend much more than what they earn. Yose n'akabinja kakababbi bakozesa sente nyingi nnyo okuyimiriza gavumenti y'ekiyeekere y'ababbi n'okusinga sente ze bafulumya kati balina kubba ggwe Munnayuganda. Bakubbira mu banka, bakubbira miwendo gy'ebintu, bakubba ne bakubba kwennyini kwennyini okusanga bakubbira buli bwomwe basanze. Mobile money ba document buli sente ziri ku simu yo buli ssaawa oyita abatemako sente. Oba document account yo mu banka buli lunaku oluki abatemako sente z'otamanyi. Oba document buli musolo gw'osasula bakubba sente zitali mateeka. Buli custom kebera n'ekizimbe ky'opangisa kezibe nnyumba ze bapangisa to facilitate the gap between the investors and the local investors. Kubanga waliwo gap. You are the one to facilitate your economy. Bali bo bajja mbujja ne batwala. Teri muntu ku TV ya Uganda basobola musibirawo nga yogera ebintu bino. Bajja musiba nina bujinga simufungize. Nembo baga basoma economics ng'oddidde economy n'ogikwasa omugwira mu China na muyindi. Kati mulimu aba Pakistan, mulimu aba Bangladesh, mulimu aba n'abantu bangi nnyo. Kati mutugezemu wa Ethiopia, mugezemu ba Somali, n'aba Eritrea, n'Abanyarwanda. Teri Munnayuganda akyasobola kubanga alina access ku services zonna eggwanga lizirina omuwanga munnansi zonna zaggwawo.
How are you going to manage this country? Basoma budget ey'omwaka oguwedde. Ne bagaa nti ya buwumbi na buwumbi. Naye njala kugamba the fact is sente ze bagaa nti baziwandika mu budget tebazifunanga. N'ebitongole byaggalawo indirect ebikyakola. Kubanga tebaagala kibagamba. Sente zaagaana. Kati bagenda kusoma budget kino kibagamba muka. Bagenda kusoma budget. Naye sente teziriiwo. Ne parliament gye mulaba MP amusi basasule. Abajaasi si basasule. Kati batandise kuteeka police. Kasitazi wera sawa. Kati mbwa amagezi bana Uganda. Muve mu kibuga before sawa 10 mugale wa maduka mudde waka. Otherwise bagenda kuyimiriza mu motoka yo. Bakunyagulule nandawe bagenda gitwala. Kubanga bawadde obuyinza basirikale babayimiriza nga abatunyo bajjeko sente. Oba oli wa boda, oba oli wa taxi, oba oli Mayiga, oba oli wa dduuka, oba oli waki bagenda kuba bakati. Bakwate bakuvundika bali n'ebinusu babijjemu. Kubanga tebalina sente. Nawo bennyini tebazirina. Kubanga they messed up the whole system. And nobody can talk about this. They think that they know, but they know nothing about economics. You can't remove the economic powers to the indigenous Ugandans and hand over those powers to the foreigners. You missed each and everything. Companies is on the Sonia. Olwakafa k'ensonyi bazzawo n'ekitongole ky'onnyonyi twakibyemu debituli kyonna kyafa. Era nabagamba kige bajja bagala ennyonyi ya Uganda yagudde abantu bana bafiiramu insurance yaganyo basasula mu kirinde. Ne mbagamba egenda kugwa. Mwakitegedde nze sikyagala kuyomba na mu buli kyembaga mugenda kirabako. Kubanga kiri mu kkubo kijja. Kati badde babuzeebuze. Bino bageka abiri mu 7 Windows zo tusobola kubeera ku video kuba tojja bisobola. That's why nti kati balina system. Nakoze posting abimazo bakuva ku airport. Ne mbagamba katulina okutakolinga ekigambo kye bayita Internal Affairs Office. Lwaki? Ye office egaba passport. 1. Uganda is tubadde ne advantage okusinga abaddugavu abalala bonna ku continent ya Africa. 1. Tubadde humble, educated and respected. Nchidam, Uganda is tubadde ne advantage against all African race, African people across Africa ku international level. But due to the reckless and the corruption in the Ministry of Internal Affairs, they have connived with the foreigners to give out our national passports to Ghanaians, Nigerians, and other African countries, most especially the West African countries. Even the Eastern Central African countries, including Eritreans, Ethiopians, Kenyans, and others, they are holding our national passports. But how are they using these passports? Fraud, drug trafficking, and human trafficking. Nchidam. Abannayuganda tubadde n'omukisa okwetoola ensi yonna nga tukulembeza ebintu bino wammanga. 1. Tubadde n'empisa nga tuli beetowaze twasoma. Ng'era abantu batwagala nnyo. Naye olw'obuli bw'enguzi obwefumbekedde mu ggwanga Uganda, ekitongole ekya Internal Affairs ekigaba passport kigwadde passport abasajja baba mu West Africa ne bakozesa passport zaffe mu kufera, mu kutambuza abantu mu ngeri emenya amateeka n'okutambulizaako enjaga. Image ekifaananyi kyadde ky'abana Uganda mu Uganda wonna bali kifudde. Waliwo ensi passport ya Uganda yotatafuna visa. Waliwo ensi ng'okumanya nti oli muna Uganda, you are in trouble. Kubanga abantu bakozesa passport eyo bagufudde mugano okutrafficking abantu, that is human trafficking, okutambulizaako enjaga n'okuttirako abantu n'okubbirako banka. Naye ng'ogenda okumubuuza bamutadde mu kye tuyita screening oba interview, intensive interview, bagenda okufind out nga mu Nigeria, mu Ghana, nga si muna Uganda, but the passport he has esoma Uganda.
Nenga muna Uganda muganya muwa passport, including myself. Kwa buli passport mujitunda milioni wakati wetano ko 10. Nchidamu mugabe passport nemuziwa aba Nigeria, aba Ghana, aba Eritrea, aba Ethiopia, including national identification. Inze kamwa kwogera nemunyema passport kubanga njugire mutayagala kuwulira. Bemuziwa ba image kichifana kichibalagala na Uganda. Right now wechogera mu Dubai bana Uganda bali mu kutawana wa passports mugabira ba Nigeria. Bana Uganda Thailand bali mu kutawana passports mu ba Nigeria. Bana Uganda Vietnam bali mu kutawana wa passports mu ba Nigeria. Bana Uganda wano nyiri wendi bali mbuzi kwa passports mu ba Nigeria. Kere Saudi Arabia, kere rudawa. No sango mu Somalia nga ina national identification ya Uganda ne passport. Lumbuye maji nyema. Kubanga njugire mutagala kuwulira. Kati mwayingiza millions z'abarundi n'abanyarwanda bonna bagenda kufuna national identification ne passports. Abachina balina passport za Uganda bazigula $1 gumu kitundu. Abayindi balina passport bazigula $1 gumu kitundu ogwa $1. Ejibaita internal affairs egaba passport. Ugandans across the world are suffering now. Their image has been destroyed by the Ministry of Internal Affairs by issuing passport to wrong people who have destroyed the Ugandan image across the world. Even Ugandans, they are not welcomed in some countries because of their bad record. But in fact, when you check, those are not Ugandans. They are foreigners who have been given our national passports. But you will look into records. Now, when you Uganda, that's why when you call them Banyarwanda, Mayiga. Bulimwe ineri walwe yanda maso. Yunayombwa. Mwazi mwa bikabinji. So bako ita nti limbwa gundi ate wakati limbwa gundi. Kitegeza you are hiding your identification. Why? You must be proud to be what you are. Bana tebachasona bawa mu njumba tebachasona bawa nyumba zibapangisa mu nsizi balimu kubanga balina records ezitambya ku passport zazo mwa issuing. Mbasome the records za companies na government zali zitadonga zino kwa accommodating abana Uganda bonna. Right now transport company ya government Museveni ya ajimu ne batabani be badukanya government transport companies. Etaka na muri tutte. Buli kimu kitutte mwagala tuberere uddawa. Eyo jibaita internal affairs. Tugenza kunira. All the executive board members, they are from Rwanda. They work 5 days. The rest, they rent 2 days. Babera mu Rwanda. Beba managing nira across the country. National identification cards are weighted and they are supposed to be issued to each and every indigenous Ugandan. But right now, 40% of all Ugandans, they don't have national identification card because those people who are supposed to register Uganda, they fail to do that work because they ask a lot of questions. If they find out that you're indigenous Ugandans, they deny you. They can put your data into the system, but to get your national identification, it's not easy. It needs you to get Jesus' number and call him to ask him whether your national identification is in the system. Chikweta kisokubira yeso mbuzi nti ndagamo tu yange jeri ngoli munira we wandisa. It is easy possible kuingiza data mu system. Chikweta teka kone bigalo. But kufuna national identification si chango.
kubanga abakiri bonna Banyarwanda. Fun enough, branches of Zona Gizzi, Uganda, they even failed to pay rent for those buildings. Bagara talk to Bizimbi. Northern Uganda, and report see them West Yuna. Neither way I take offices are you, Balandio, the Bavaja send a penny and Kade. I think Bagara Suvaradu Nakwete Kutora Bizimbi, including Northern Uganda. Kubanga Boba Jakuamba. When you talk about it, Nabagamba, this is my tribalism. What is tribalism? Nsi Josanga Munansi or Tuza were expiring after 10 years. Which country have you ever visited and you met someone, an indigenous person of that country, and his originality or residence expires after 10 years? Tell you, monsieur, it's only applied in Uganda. Kubanga bachimanyi nti every day, every week, every month, they bring all the import foreigners to occupy over Uganda. So they have to use that chance of ever importing foreigners, occupying, time reach begin teri kufuna national identification card ngoreda occupying foreigners. What are you going to do? Parliament ejjudde abakazi n'abasajja bakulu abalina ebirevu balina embuto zibalina entumu za kasasiro batudde batesanga nabo bennyini identification zaabwe zinaatera okuggwako ne teri yali akibuzaako kidiscussingako. National identification card, a passport can expire, but a national identification card, ngobutuze buko myaka 10, bagwa akonzera ludawa. Emyaka 10 ejiri ku national identification, bagigwa akonzera ludawa. Passport is okay, but then national identification card, tegwako. But ne parliament yennyini omuli bagamba asoma bonna endaga muntu zabuzigwako after 10 years ne bakeera ku macha ne bambala busuuti ne bambala amasuuti n'engalabi zaabwe tugenda kuteesa agenda okuteesa nationality egwako after 10 years naye nga ye yayisa amateeka takimanyi no watunulira n'onyone ku mazzi n'ogakamba zino embata zaneti oba tuli mu nsi ki? Buli afuna sera yagalagula nyumba mu Bulaya. Noba tumira mutwale kukulu munoge bali bategira nakuki. Niba MP bennyini abatesa mateeka endaga moto zizigwa after 10 years nali mu parliament yatesa. That meant any time basobola mu gatoli mu Uganda. Oyo bayitanira tugenze ku kitongole kigaba driving license. So wubyo buli obufa mama ekiri mu kugaba license ze motoka driving license. Oh, wali obubbi eyo sigenda yo nenjala bagamba. The mother of all these catastrophes and problems is just one single man, Yoseri Tibahaburwa Rutabasirwa, the son of Karekezi and Sierra Mzezede Sanga Bisibe, the owner of moving toilet, is the obstacle of the development of Uganda, both politically, socially, religiously, economically. It's the problem. The rest are just comedians. To stop all those comedians, just switch off the microphone, they will shut up.
n'abasajja bakulu bonna bali mu parliament. I'm honorable. My name's honorable Tinka Simile, but you ask him, bring out your national identification. That identification expires after 10 years. He's the honorable member of parliament. What is your name? I'm honorable. I'm the speaker of Uganda. Anita Among Birangirangi Nabaturege. Can you bring your national identification? Why is it that it expires after 10 years? Nange simanyi mbwa. Abantu na mtu ukulumanuga nsiki gitulimu tetulina kati kambabule kino mugenda kutya national identification is a fee mu data system ya tetulina data system ensenzi singopo njizina data system which data system when they register you as a citizen they have your bazita batya fingerprints. Bwa ku registering ngoli citizen mana fingerprints. Fingerprints zino tebetaga ne bwe bafuna ne wota tekayo linyalyo no teka fingerprints ku scan azezo. But you bamanyirawo gwani akuzaala tata wo mama wo ne address wosula. Genda ku kisawe ntebo teka fingerprints ba ku internal affairs. You can't trace a Uganda national identification anyway ya ku Google wantu wonna ku system tetulina data kubanga n'abafa tetumanyi namba yabo ntuufu n'abazali bate bayingira mu system ozala bazazi mwana amuteka wali certificate ya zadde saboziti amanya ge kitawyo libakwagenda tayingidde mu system abantu abafu bakyayinindaga muntu zikola bajja sente ku account bajja sente ku mobile money bakyagula n'ettaka mu Uganda bafu. System wense akola feature kino face yo koso logiteka mu scan gana maso gemuza mu Dubai sibazi je kamas oteke riso mu scan but tiriyo nedireto ono yabbibo ono yabbaka embate na kaseke bamugo bake misinde empijinga twale taka byonna bivo records ne Uganda ne Museveni kenyini teyemanyi yo seri teyemanyi mubuli twamuga dete bikogerako amanya getagamanyi giyasomera tamanyiyo abaana balina obungi tabamanyi ne mu nsi mwazalibwa tamanyiyo kitaawe tamumanyi yafuga ne yafuga mu nsi ezina system just emia number plate ne bonkola ne kwata number plate mbangenda kufuna wenanga wenku to gune bonkola no gena nofuna number plate fone kiwedde mu Uganda wa border kube obwa taxa kube ojaji no nyemyaka kasanvu kubire kone kubiki na Mario Mogema odamo okoma odi mu monso tuzalire Yesu mulanga to mufunye kubanga system mfuvu rongoto tetulina data system mu Uganda mufu museza kule edu muri mu Dubai oteka botesi liso skale okay kakwerege Sudani wasomera Masaka wabaka emiyembe ja Namboze bwayingira sekendule ne mugenda mugira mu Kidiba mwabbe bikajje ejindi records na mu system nga bweziri ya Uganda osanga nababbi bali mu parliament real criminals bambe parliament bakwata abakazi tebalabirira baana abambabbako abala batemu abala basezi abala balogo ali mu parliament ode member parliament kwa record ziriwo. We don't have records. Mu parliament mulimu ababbi bakondo baberanga bayiwero balazi abala tebachalabire basala makazi nkumulito tabala babana begana embuto abala batta abantu abala babbi bamataka bali mu parliament batudde kubanga we don't have records. They are member kati omusubiri ndagera kutesi. That's when they were arrogantly kuba batementi wali mu America
kebere Kenya kebere rudawa. Don't so like West Smoke kebere kwero si one. The moment bataka binyamusa Bwayingira nasale walwana ko mwana muno wa nasale no kuba boto. Bwayingira primary ntiye wabapani wa gundi wabapani walizi wa Bobby. Bwayingira secondary mwabange erikaje ekya mukaka. Tojja tulina ugenda kwesimba ku office wa deni. Kuva buto bakuteeka ko records. Ne Uganda ababbi be bali mu parliament gosubira bagenda kuteesa ki. Bagenda kuteesa ki. By mistake kale bakuyingiza mu no qualifying ne bakuwandika by mistake no yingira no wangula akalu. Baddamu ne bakunoonyerezaako era records zivaayo gena kulaba ganti gundi bamu disqualifying bamuvana muvuna antu was a mistake omuyingiza mu office eno. But we lack data. Kyovula buli mbuzi zijja mu Uganda ziyingira ne zituula omwo ne zitandika okubajjagana ne zizimba embuto. Ladies and gentlemen, for me, I'm not surprised for each and everything which is taking place in Uganda. Because Uganda as a country will lack data system. To the extent all the leaders who are in the system right now, 90% of them, they're criminals. But because we don't have the data system, we can't trace their criminal records, including MPs, including the president and the full board of the State House, all are criminals. But because we don't have data and records to pin them, that's why they are there. They are arrogantly misusing government utilities and government funds because they have a history of criminality. But for us, we don't have better to trace them. For me, I'm not surprised for each and everything which is taking place in Uganda because we are dealing with the criminals from the president up to the chairman of LC5. Up to chairman LC1, all are criminals. Bonababi. Kwensichera ku banka nonga mbusereze walu yazi withdraw. Ngandi ndi Saudi Arabia ngati server yazi withdraw inza mu banka. Ndi wane tulukai nonga mbusereze bazijeyo mu banka. Ku mobile money sereze bazije mbuzena zijeyo. Nti atomula Oriya waambye omuntu nakuweleze sente oteko sente bato omuntu wonge simu zina mu Uganda zi registered omutemu nankubire simu nti botaweleza sente ku nambiro mobile money watu gena mutta mu Uganda insi jeyo omubbi akubira omuntu nyini sigo yawambye ko mulanga botasindika sente ku mobile money ku sente ku simu eno tugenda kutta omuntu wo nenga all telephone numbers in Uganda they are registered. Ba MP bonna abali makomera beba kugamba nti honorable Segirinya wa Sewanya na afudde towakana kubanga ali mu critical condition. Even the president today went there to visit him, but the police stopped Mr. President to visit him. The policeman who confessed the president and the entire congregation informed them, please first go and seek permission from the administrator. Then I asked myself, since when the police officers, they were deployed at Mulago Hospital just asking questions to the visitors? Gentlemen, go police abadde ayimiriza omukulembeze mbuuza ngani oli musabo oli kirina oli kuki police eina koma waliko security wali wawero buchalusi na bugate but a full policeman mu uniform abasajja bayingidde olole bali wagulu mu dwaliro obabuuza mbi you're not supposed to enter here, you must get the order from the administrator. Are you an administrator? Idiot. Shame upon you. Let the administrators come and intervene, but not your policeman. Where do you get the audacity? Are you the owner of Mulago Hospital? Since when the police officers acting on behalf of the administrators of Mulago Hospital? What are you hiding?
Sewanya ne bambukira ati yafudde temuwakana ne tumusabira muganda afoyo mukama musuusa because system is volongoto. Teyagina kugaba bintu bino kubanze nabagambya ina 0.5 GB ku video yalo giveeko kabere mu 7 giveeko kabere genet giveeko endowooza ya moya munguba no ulira ensinga mulimu sente zina semu serial numbers za noti ya mitwe mulimu sente zina semu serial numbers zitambuze economy mu nsiki. Deputy Speaker ngaba masanyalaze Speaker abba bakazi babasajja nabba buli kimu nabba ne sente muli wanguzi nazira report mbage ekizibu kya Uganda we are dealing with the criminals. The parliament is full of criminals kubanga tetulina data system esobola ku identifying abantu bano. So don't be surprised if these MPs behave the way how they behave right now because all are criminals will never be. Bagambe kyenyaja kivunda kuva ku mutwe ali waggulu lisenka gale simubbi mulwadde aweta n'empise kundi n'atuma omusajja ajalimbe ku nsi yonna Boham Enterprises. He's worth $1 billion really? Nga n'akataba ka East Africa tekamumanyi nako tekamwogera nako. Omuntu okweza $1 million ne bwe ziba 10 Forbes ngoli mu Africa okunoonyerezaako. Gomanya balina $1 billion mu Africa. $1 billion mu Africa. Ati mwatunyalira bana, mwatunyalira. We are still dying like cockroaches because the system is rotten. The system is run by the mafias and the uneducated people who call themselves to be professionals, but they are lacking leadership skills. Some people, they learn from jobs and they have fake degrees. Never some sigala bayika windows kuba kaw mentality yabajjudde mitwe. Every day we are losing professionals going out to look for green pastures to sigaza n'embuzi. Bannange mwebale kungoberera mwebale kula videos zino tujja kudda kusana ku Lwokusatu ne open roof na mwatulira mukuba amasimu gammwe buli mu mwatulire nze nasala bwa platform buli kimu kyogere omuntu atyo muyita kyali mwegendereze nnyo ate mwawule ekitakambanga wakati wepera n'entula mwawule Omunyarwanda ku Munyankole. Bano beeteka Banyankole Banyankole si Banyankole bano bavandimwe Banyarwanda. And it's good, it's me myself who identify these people nemba jamba Nyankole. So si buli gwosamba oyagala Nyankole ti Munyankole no. Omunyankole bw'aba ayogera n'aba ayogera Luganda aba ayogera Luzungu 234 ngadde mu Lunyankole. Omunyarwanda bwajjoka bafulenyi nga bayogera olulimi alwogera lwonna natekamu n'ebisoko bwe bayita Omunyarwanda pure tebabalimba. Figures zaabwe tezibula ziringa za nteza nusu Bulaaya. Bwanvu iri balinga karoti zino ezaki eze Vietnam. Bali arrogant. Bali nebuno biddugavu bali awo tebategerekeka. Reasoning capacity enfu. Abanyankole bemmanya abansomesa bennakuza nabo emitwe gino gikola balinga basoga. Omunyankole indigenous origin Windows zikola reasoning capacity ngezi nnyo inga ya musoga. The most clever tribes in Uganda zimanyikidwa sijja zisoma muzimanye by the indigenous Banyankole balina Windows zikola. The moment you meet someone and discuss no langa Windows ziliawo zetaga update, don't ask ya valudawa. But the future is tobuza. Indigenous Uganda is balozanga bachiga balozanga basoga nga Baganda. And they are not proud like these stupid people.
The moment kasomoka de mwenye na tota wano obumazo mu identifying reasoning capacity mfu bali arrogant Windows tebabula nasomesebwa banyankole nasoma nabanyankole mbamanyi nabana bayika Windows ababbi gobotya no tukale wezalirayo bie atotandika okunonya biwabie. The same applies to Museveni. Watunda all protestant bodies on Zitunda. Atononya ba investor. Chembagati, these people are very easy to identify. Yatunda enkumbi, kati ata agenda China kusa kugula enkumbi. In the simple time. Yatunda enkumbi, yali alimisa mu nnimiro. Kati ata atuse enkumbi etonya sizona yagala mmere agenze China kugula enkumbi. N'ogamba bano sibangu bakuzuula. Bano bangu bakuzula abba nerabira byabye ali nalinonya nkata kyalaba bangu bakwawula tamali abudde nzira sina utawula munyankole yenna sina utawula mu indigenous Uganda yenna otalwangirwa abaana abasajja babindizi abefuula ndi baagala tumalawo ne mission zaabwe lutalo lulyawo awo wagenda okulya okuvala okukomba essowaani ndekebule mu ayasinike ebinyo mu tribalism abanyankole bakazi ne basajja batu baavu wazana bataka bagatwala mujja mu sinika ebinyo cow mentality bawula cow mentality batambula n'emiggo kufuwa mpa kutambula nabundo buno obuti obusenya amannyo buno nakatekero nasinya amannyo bwatyabo akutte mundu alina omuga agutadde mu kabina ko yesigame tobuuza oyo ayambadde suuti ekunikidde alya era kubate tobuuza nnyo oyo abali ennyama ene ennyama y'obufi bataddeko obutungulu bataddeko biki batudde amagulu agagiza ati asitamye tobuuza be baani abo tobuuza. They are very easy to identify. Ombuza question yabanga amira kapiso zine zezagundi zampikulo kusimbuza question ngamba gatemereza bwatalingange muka. They are very easy to identify. They can't reason. They can't reason. Nakugamba leta muhozi ne Sayo Solomon Kampala. Obate ku national television oba wechi papula wali. Ngano musomesa wali omuntu question abuza questions wali wateke wali. Oli general full general ono mwana wali mu secretary natula senior 4 owo papula batandiko babuza. Nawa simhozi leta omuntu omulala yenna otandika obabuzo ojja kulaba. They are very easy to identify. Ne bwabera ne PhD la sigala nga cow mentality mwali. Kati nze tusobola kunnimbe ya abasomesa bali banyankole. Mr. Buyinza ne Madam Tulyamuleera benasoma na bali banyankole n'abaganda n'abakiga n'abateso n'abakiku n'abagirika primary school tona kyo nimba nkozera obu makampuni mangi nnyo namba manyi aina abanyaronda akuze nabo and they are some humble banyarwanda nga they hate Museveni kati gutosobola kunimba naba bonamba manyi Gomuteka mu interview jona ngatani kutemereza amasa bangambi nampikulo kusibwati bambuza kibuza dambirala alalika kuna bangu bakutegeera nabadira kulokuta mondeke ogwange eno video mugitambuze ku social media wonna wosanga omuntu wa NRM nga akuzaabuza abantu mbasomedde lwaki mubona abona
government ezasoka kuma ndaka agamwebiri zali zitaddewo system nga zikola business bannayuganda bafuna emirimu nga terigenda kuba kyeyo kuki abantu bagendangayo nga bagenze kuseekinga asylum olwa political instability ezali mu Uganda oba ogenda okuwumulako so sigenda kuba kyeyo tuwa muntu wa enale muddamu kusirwalirako because you are dealing with the criminals. May God bless you. Stay safe. Mbagala nnyo mwenna. Ndoza ne bwentema. Video wedde mukusule bulungi.